Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Kati nze kankubuulira obulamu bwange obwaddala. Tumite emboozi. Nze nali wa Kisekaawo nga ntunda butunda. Butunda? Butunda wa Kiseka. Okay. Amanyiza sijja kwogera gye nvudde oba tanswaza. Nentunda butunda time neetuuka Mukama n'annyamba nempeza $1,700,000 ku akawunti yange. Mu kuweza ezo ssente bintu bingi bye nalinga neesonyiwa. Ng'ennyumba mu kuva mu butunda nenfuna ennyumba ekatwe yali ya $7,000. Neŋŋamba wano ekatwe okuva ewa Kiseka okugenda ekatwe sobola otambuza ebigere enikesi nga zimbuze kyokka tena ebiseera ebyo nga kagaali kammeka ka5 nga tulinnya bugaali era nze ne Devi nga tulinnya kagaali okugenda ewaka kati bwenawaza miliyoni zange 5 neŋŋenda ewa Musumbadde eweeyo maganja eyo nga gyensabira naŋŋamba ndaba ng'olinnya ennyonyi yakindagulako ye nenkamba nga ninnya ennyonyi zatalina ssente nga ndagawa ebitabo nabyo nyina bitono ngenda kugera lulimi ki kakati bwe nava ku kyaki kigambo obufumbo ekibuliko kiri kimu kyokka kitiibwa naye wobeera mu bufumbo nga gw'olaba mu butuufu bukunyigiriza ng'owulira tosobola buganye bajja twogerako ese oli awo tonafumbirwa olaba lwakuba nti kale tutuleyo nga banno bayisamu otudda walina Silivio dalina bonna bafumbo gwe nga toli kati katonda yakutegekerayo omuntu woba ogenda kukola oti kati kisoboka waliyo abantu batajja kufumbirwa waliyo abantu ajja kubeera muwulu musajja nga talina mukazi naye gye emirembe gye neera woba omwagala ojja mufuna obufumbo obwo obulaba saba bunyuma nnyo ng'omuntu gw'ofunye akutegeera lwakuba abasajja bangi naye abasinga tebategeera n'abakazi bangi naye abasinga tebategeera ne Mukama waakuwa omusajja ategeera nga musobola ofuna tayimu ne munyumya nemugeya ffe tugeya nemuzannya tugeya oyitawo ne tukusongamu ogenda kola twesunako omulabye esi akoze atya leero azze naani oyo bunyuma nga Mukama akuwadde omuntu nga musobola okwogera ng'asobola okuwuliriza manyi mulimu abasajja bambi nga balina omutima gw'ekizadde naye bw'olifuna omusajja nga talina mutima gwa kizadde ne bw'oliba mugagga otya ennyumba ojja giddukamu ojja giddukamu omusajja alumirirwa mukyala wange namulese mulwadde oba kati ali kuki nakubira kasimu nze bwe nkulaga ku simu yange peji yange neyabba wange gamba twekwanye ejjo sizibya nga simuwulizza kuki nomukubira kasimu emisana yes nga mwasuze mwenna yenyabo yagenze kukola nziwera munana negunnuma nemugamba owaayo oli otya bitambula bitya oyoola netunyumya omuntu amanya nti siri namulese mulwadde oba ali kuki nakubira kasimu nange oli ne bwemba siri mulwadde ne kati ogwe ku mbalango waliwo abasajja balinga ensolo nga tomukubira simu akuza natutte ki ekikyo bawamunyizizza abo nabo Mukama nsaasira nze wali abakola ekijaasi naye nze ndoza kiva background waliwo n'abantu abamu nga bambi babadde babakuza tebaddewo mukwano kakizibu nnyo omuntu tebiriiko ebyo tebiriiko nze nakulira mu maka ganjawulo mama wange yafa ndi muto nengende wajajja wange azaala maama nembeerayoko nensomerayo emyaka 2 nenvayo nengende wajajja wange azaala taata nensomerayoko emyaka emeka nsaasoma nnyo kiri awo nenvayo nengende ewasenga wange paka we nayingira ekibuga nenze empisa zange ze neyisaamu ninga omwana yakulira maka ga kitaawe nennyina ndi mukazi mugumiikiriza tusanzeyo abakuze ne bakitaabwe nga miyaayi okitegedde kati byonna Katonda ayamba buyambi kyekiri seeka kiti kyakugamba nti teweemalaamu nnyo esi omulimu gwokuba tegukusobozesa kutwala mwana wo ku Agakaani lwaki omutwalayo mbw afune ba obbi muteeke mu ssomero ly'osobola kubanga n'abatasoma bangi balina emirimu bakola ate bagagga
Kitegeera bali twogedde bo nga batuukayo. Nga bali mu bulamu bulungi. Omanyi obuzibu tubeeramu Sylvia, tubeera mu life enzibu. Nti olina mukwano gwo oyagala competinga na Sylvia nga bwana ng'asomera nga kati. Maama nnyabo ebisudde abantu. Nange nendeta omwana. Si fake life eyo gye bagamba. Fake life. Kati nze kankubuulira obulamu bwange obwa ddala. Tumite emboozi. Nze nali wa Kisekaawo nga ntunda butunda. Butunda wa Kiseka. Okay. Amanyiza sitya kwogera gye nvudde oba tanswaza. Nentunda butunda time netuuka Mukama n'annyamba nempeza $1,000,000 n'emitwalo 7 ku akawunti yange. Yali Crane Bank. Bwe naza $1,000,000 n'emitwalo 7 ne ngamba kati obutunda mbukooye. Kati nkuwulira obulamu bwange obwa ddala bwe nzize embeerawo. Ne ngamba kati obutunda mbuvuddemu. Waliwo omukwano gwange bamuyita Shedi. Ne mmugamba manyi nnyina ssente zange bwe sinjala bava mu butunda. Nangamba tujja tandika mpola tunoonye ebimaunting ebiseera ebyo ebintu byali bya layisi si bikakati byakaweereege ennyo kuba dola luli yali ku 1,600 kati egenda mu 4,000. Egenze mu 4,000. Ne mmugamba nangamba atujja tandika mpola tofaayo. Ne nva mu butunda. Ne ngamba omwami wange tulina lumu yafuna lisina firiji. Nga njala gula firiji. Nampa emitwalo 8. $1,000,000 eri ntolako emitwalo 7. Gye emitwalo 15. Nenjikwata. Ninga nengula firiji ya mitwalo 10. Firiji eyo nakati njiyine yayononeka nokoka naye njiyina nagikweka eyo wansi. Eyo mu nnyumba yange. Nentandika spare. Mpola tugenda ngeye katwe tunonye ebintu ebya layisi mpola nempangisa kakadaala ke mbadde nkunyumirizaako kali ka mitwalo 7 nakatandikira okakoleramu kagenda kalinnya bulinnya tutandika okusubula bwe tugula byawuzinga ebivudde mu motoka ne tubyoza ne tunyigamu ne tutandika mpola sente zigenda nga zikula ngaera bw'omanyi oba n'omusajjawo n'akuwaayo 2 n'ogattako omutwalo gw'oba ofunye oluusi sente zo z'okoze tozikuteeko nnyo akugulidde ekyemisana ne transport amukuwadde osevinze ezandibadde ezojja mu bizinesi oluusi ozireseemu kati bwe tutwe nentandika mpola nempeza $5,000,000 mu bbanga lyesijjukire kyali kisooka bbanga kyoba sijjukira bulungi kati $5,000,000 ezo naye mu kuweza ezo sente bintu bingi bye nalinga neesonyiwa ng'ennyumba mu kuva mu butunda nenfuna ennyumba ekatwe yali ya mitwalo 7 neŋŋamba wano ekatwe okuva ewa Kisekka okugenda ekatwe sobola otambuza ebigere enikesi nga zimbuze kyokka tena ebiseera ebyo nga kagaali kammeka ka 5 nga tulinnya bugaali era nze ne Devi nga tulinnya kagaali okugenda ewaka kakati neŋŋamba ennyumba ez'ekkumi nalina bakwano bange abasulanga mu nzu ennyumba ez'ebbeeyi $20,000 ebiseera ebyo ng'ennyumba eba nnungi kisenge eddiiro bisenge 2 ekisulwamu ddiiro ne dining oba n'ekyabana ekisenge ekigo kiri mu nnyumba nga mbyagala naye nagamba sinnatuukayo kambeere mu kano kalumu kange neebulirira nga ggwe nga manye ennaku yange ne gye nnava nga saagala kuddayo era nembaako omukyalo omu gwe nagamba ne mugamba okuva mu nnyumba eyo gye ndimu nja kugenda mu yange kalumu nangamba gw'omanye esene ennyumba zetwala okuzimba ne mugamba ate nno ne lwe ndigiyingire ejja kubamu n'amasannyalaze n'aseka naye nga nange ndowooza naliko ekyogera neeragulako bulungi oba olyawo nentambuza ebintu mpolampola naye nga ne bakwano bange abajja ewaka bansekerera kubanga nayambalanga obugoye bwange bwa layisi naye nga nyambala n'ennyuma nga manyi mulimu abantu abalina emibiri eginyumira engoye ng'oli bwakulaba alowooza oyambadde engoye za bbeeyi naye nga oli mulayisi wo bamugye walimu owino kati Sylvia lwaki asolamu eyo ennyumba kati alinamu kusente kale teziba nyingi nnyo ebiseera ebaseka omuntu alina $5,000,000 abamugagga kakati tayimu neetuuka nenvayo neŋŋenda e Kasubi nyumba ya mitwalo 8
kati bwe nabaza miliyoni zange 5 nengende yewa musumbadde eweeyo maganje eyo nga gyensabira nangamba ndaba ng'olinnye ennyonyi yakindagulako ye nenkamba nga ninnya ennyonyi zotalina sente nga ndagawa ebitabo nabyo nyina bitono ngenda kugera lulimi ki kakati bwe nava ku kyaki kigambo kye bangamba ekyonyi kyantuulamu nekyenkwatako ntandika okuloota nga ninnya ennyonyi byekugamba byaddala kunyumiza kati ebintu ebyaddala gyenvudde wange tulaba ina nga nfuna feeling mpola musumba zemu akyenda gudde ogwokubiri nenfuna passport nagifuna ndowooza abeera mu nyumba emyezi mitono olwo mukwano gwange awo nemugane ogende Dubai okusuba kiragisa sente mmeka nangamba miliyoni 12 nga ne miliyoni 5 nsonedde emyaka emeka tayimu netuuka neŋŋamba zino sente omanyize nyinallo nsalawo okuba mukama nnyambye mukama anterawo ekisanga nsazeewo nkyasazeewo bulungi ebintu byange ebisinga biyinza ensalawo neŋŋamba kakati nno zino sente nze nazikola ngenda Dubai kaŋŋende kali nnambule nenyumiza abaana tinalinnya ku nnyonyi ate ki obadde oloota nenumba omusajja bamuyita ayolawo mu katale kaffe bamutambuza yemasuliita nemunyonyola naŋŋamba olina mmeka miliyoni 5 nemugana ewe tunagenda nyinza okweza 6 naŋŋamba beera mukakamu tugenda ngenda kutwala ojja kubeera ojja kufunako nengenda muzeeyi masuliita nemunyonyola naŋŋamba bwatu nga bwenkugambye onzikale naŋŋamba ngenda nakatikkula naye ngenda sawumya emyezi ng'ebiri ngende kati weetegeeke noonya sente ninoonya sente zange nenzivungisa netugenda nansabira visa nebagituwa bwali buti ng'olinnye ennyonyi mukwano gwange Shidi nemugamba ngenze nakuba wangi kyesigenda kwerabira namusanga ayimiridde awo waliwo wetwakoleranga nga ye ali mu kakioski wekati jukira gwe mbadde nsavinga obutunda yalinga akola ne bba wange wenina omwami wange kati nemugamba Shidi ntwala ngenda ku kisaawe nangamba sirina akatuuka nemugamba ngenda ku kisaawe ennyonyi yasawa 8 yasumula amapeesa bwati olumu annyiza naye mmuleka aga ovulo ye n'agijjamu n'agirinyiramu awo wati n'agikasukayo mu kayumba ke nangamba tugende tuna mu kamotoka ke enkuba mu kkuba eyo ng'etonyanyonyonyonyonyo nangamba siri enkuba nga nyinyi mugana ennyonyi egenda kundeka gwevamu ebyo nangamba sisobola genda tuyimiriramu kaawo ku mafuta naye nemala neeta ne tugenda nengenda nensuubula seebaka ennyonyi eyo giraba seebaka nentuuka netugenda mu katale nensuubula ebintu byange lwaki ennyonyi ogamba ennyonyi eyo yali ebadde ki ng'olunaku lusooka ng'ojja e Kampala tolumanyi n'ennyonyi bweri olunaku lulala olw'ennyonyi oba biwanvu nengenda netusuubula ebintu muzeeyi nantwala nandaga wano bino babigula wano bino bya sente westi suubula bwoti okola bwoti nendeeta ebintu byange mukama n'atuyamba netutikkula nembitunda nenfunako n'ofunako nalemera mu kayumba akak'emitwalo 8 kali ak'omunaana ekasubi nenkabeeramu nengenda Dubai emirundi n'emirundi nensuubula nemala okuweza capital naye nga nange ennyumba zi self contained nzaagala naye nga ndaba sijja kumalako ennyumba self contained naye n'abaana bange 2 abalenzi ne mbateeka mu kusomero kensobola nze saakolerako nti essaawa erero omwana asimanyi kwaga kkaani oba awerera asimanyi ludda wambu ntwale omwana nedda naye nga tenali ngaagala naye nga bwe neepima munda basikola ki simalaako mukama nannyamba netuuka nengula ettaka nansala nengamba omwami wange nemunyonyolamu abcd onyambako tuyambagane kuba ebiseera ebyo nali sibeera naye ng'abeera ye nga mumanyi abantu nga mweyagala abeera bye nange embeera byange nanyambako kyeyanyamba netukwasaganya mpolampola netuzimba akayumba nekagu era okuva mu nnyumba eri gye navaamu nagenda ogiyingira eri nga sonyazi gaaka
era kyaliwo n'omugamba nagamba era waliwo we nakolera omwana wange birthday ne bajja twali mu muzigero ogwo gwenkugamba kati bakwano bange bajja bangi ne mbateeka mu parking waliwo ng'osaze kuba waliwo parking nateeka ne bagenda nga boogera kale ekimukozeseza birthday natuteeka mu parking esimanyi biki ayonoonye ssente neŋŋamba kyensobodde sijja genda kupangisa maka gali nagundi nga sente sizikola ki sizina wabula kensobodde kati nikeeko kensobodde obbawaako naye kyengezaako okugamba nti kyogezaako tulaga kyengezaako balaga n'okulaba omwana omuwala ali eyo oba gwe kadaama manye nabakadaama bange ssebo nange abankubira ku masimu ne bampeza mu message anti siiri nti ekyo kiyumba ky'olimu si kyogenda ofiiramu ojja kujja wano mukama akusase n'obusende bwo bw'onooboze nabo singa n'abaakuwadde okutegeera n'obukozesa obulungi buveemu ekinene obwo obulamu obwo bw'okufeekinga obwo tebukola n'okwessa ennyo mu kirasi z'otajyamu nalina ebifo ebimu bye nali sigendamu nga nze mbeera nnyo mu Eagles 15 mutwalo 7 54 13 Eagles twagirabira mbanga abazaalinga 5 nali mulabi wa Eagles mulungi nnyo ng'era weebeera eri ndeeba kasubi kawala kawempe ngambaawo Edeni eyo yo nga kaliyoke obubu kaliyo ebyo ebifo ebisanze bisobola yabeyi kati essaawa zino nakikuba wawe siraga natugenda okulanga tuye wangi nzunzeeyo nsuzeeyo mahoteli agebbeyi nga suzeemu zi 5 stars nsuzeemu kitegeeza nti ebirungi biri mu maaso tewali ebyo byakupapa okweteeka mu bulamu bw'otajyaamu fake life nfuteriiyo neweewola neweewola bannange sisobola neewola ng'agenda Dubaaya saabikolako okitegeera era nze bangi be nalabanga nga ennyumba asulamu ya bbeeyi omulimu gwalimu teguvaamu sente zimumala kuyimirizaawo ennyumba eyo naye kennyini okitegeera nga bw'okuba agwamu akafaananyi mu banka tononjo bijja kuba tebikyaliwo era nga bwe biri nga tebikyagatta ajja kusasulako renti ow'ewaka gy'asula asasuleko ow'edduuka bigwewo naye nga ate bw'ogumikiriza otuuka ku kyoyagala kubanga obulamu bunyuma nnyo ng'olinamu ku ssente kale waliwo abagamba neffe nga tukoze ebintu nga biganye teekamu obugumiikiriza kasita oba nga oli mulamu kubanga tomanyi kituufu we kiri batubogera ffe nga tukoze gumiikiriza ate weeyagale n'ekyo kitono kyokyafunyeewo kwaka akadde kubanga tomanyi kigenda kubaawo nkya teweemala mumanyi oyinza okuba nga enkya ogenda kubeera mugagga nnyo oyinza okuba nga essaawa zino okola omulimu ofuna emitwalo 10 ofuna emitwalo 5 ng'okaaba ng'ate enkya oyinza okuba nga ogenda kuba na mwavu bigaane otandika okujulira wano wali awo emitwalo 5 oba okitegeera nti Katonda yatukweka okumanya ki ekiddako naye nga tebanja babadde obubi nga kati bagagga kati nze nkugambye navayiri eri Gomba nnyingidde e Kampala nsoose kukola bino ngenze mu butunda mpeereza obutunda nnyingidde mu Bwakadeyi tudeeza bu mounting tokayina odduse wano okoze bwoti kati mbyereetera osokedde mu juice kati weereetera ebintu China Dubai eno mboozi nti buli kimu kisobola nti buli kimu kisoboka omusajja akukyayi weewa obutwa ani akugambye nti ogenda okugwa mu mikono gy'omwana omulenzi omutuufu Katonda bwe yasindika ku nsi okwagala akwerabize n'ebyo byonna ne Devi omulabako ani yani Devi gwendi naye yazunga n'azunga ne bamusabula gy'alaze nange ne bansabula nemudamu nemukwatagana Katonda yali yatwagaliza ntulina kubeera babiri tekisangika naye ate tekisangika naye nze kyengezaako okugamba omwana omuwala ndaba gwe bakyayo manye abasajja bakyawa banga omusajja wakukyawa tagana kumanya wooyise
kibeeranga era ggwe omukazi tolaba bana abakazi abatulimba mbu nze njagala nnyo ssente omusajja ampa ssente naye ekintu esiteri kintu kinyumanga kuba na muntu ng'omwagala omwana yagamba laavu empya enyuma oba laavu enyuma akabesigi ka munno kajja ku ssimu yo n'okulaba nga mobile money waliwo abakazi abalina abasajja nga musajja tamukubira nako yadde nove waka nojja ku mulimu nebuziba nga bawo takubira nakubuuza nti owaaye osiibye otya obulamu olera olunaku olusanze otya mwebali naye ate mulimu abaana akufaako senyinza nze okukubiriza ennyo abakazi temufa nnyo okusaba nnyo Katonda ba abasajja bagagga nedda nze sikulinaako buzibu oyagala mugagga nedda nze omusajja wange anti nze nange ninamu sente zankati omusajja omugagga so amunoonya nnyo by the way ndi mukyala mukozi kati nange sikitulumya nnyo ekyobugagga naye nsese olwensonga abakyala baffe obamanyi tusaba mugagga anti tebannalaba abasinga era abo baana bato era toba point eyo inoginyikiza kati olaba nti bw'okula nze kale lwakuba era ndowooza abakazi abakozi tuba banjawulo nnyo nze okuba ne miliyoni 5 nga nzunga buzunzi ona njagaddeko olya njagaddeko nanjagaddeko mba n'ebibiri nga nina omuntu wange okukwatagana nga nina emirembe asigenda kubanga nkaaba nzikyenza kugamba nti oba okolamu ku ssente omanyi abaana abawala bo balina ekintu kye beeteekamu nga bo singa tebaagala kukola newomuwa omulimu tagala kukola ki kola ate n'alyagala anoonye omwami simanyi akozeemu kati byonna ebidda olumu oba okitegera jjuka n'abaami kati baabuuka tebakyalinga abedda oba okitegera naye ayagala omukyala alabe nti omukyala ono alina kyanyongerako so wosanga nga teyakuzibwa bulungi ng'alina empisa embi agenda kucunya naye abo ate abasinga obungi bwemusanga ng'akozeemu toyina bw'omufuga abasajja bano betukoze nabo akwatibwamuko kafansonyi yes tetuganye mulimu abajooga ne basukka naye ate mulimu abakwatibwa kafansonyi n'amanya nti mukazi wange namulese waka mulwadde kanzireyo waka ng'obudde bukyali kati gwosanze ng'akozeemu era abalina ssente betunoonya kati bwosiŋŋaana nga yakolamu bw'oba nnyo mu famire y'amaanyi gamba akuwa ssente n'omugamba notajja kundako nakwadde ssente obadde onjagaza ki kati ku byombi oba oyagalako ki nga njagala nnyo okumbudaabuda kituufu njagala nnyo okumbuuzaako bwensiibye njagala nnyo okumbuuzaako bwe nasuze njagala nnyo okumbuuzaako bannalidde binyumira nnyo kale naye oba wanimpadde 2 mpa 5 ombuuzeeko bulungi ompande era nga akuwadde naye anti waliwa era nga akuwadde webyanjawulo naye anyway buli abakyala bano balina okubuulirirwa ennyo okutegeera bantu because abasajja nze nina story akantu kenakola amegekaawo lwakabamu tebakategeera bakatwala mu laavu naye abaziba gali nti wawula otukanga ne ssente z'oziina nobeera mu kisenge owulira oli lonely kitegedde tekigwa okitegedde owulira tewali anakubira ku ssimu kubuuza ese how are you nowulira nga mwana tobitegeera naye nga lwamu osobola okwetwalawo oba oba oli awo inawo biki so at the end of it otwagalayo omuntu akufaako omuntu akulowoozaako kati fe abavuga emmotoka kankusese oyinza ovuga ddu oba oli awo emmotoka neefuna ekizibu n'ezikira ojayo bujja nsawo ng'okubira mwami hani emmotoka efiiridde mu kkubo oba kati nzizaako ki adduka misindi agamba oli luddawa ni wano bwe wati ne wati kale n'abaako gwakubira naye kati nga toyina muntu oba ogenda kukubirana era enkubba ekkubiraawo bakaba oli mukazi mukulu ovaayo oga mmotoka kale bambi mwe abakyafunye omukisa omubi nga wagwa mu mikono gy'omusajja omukyamu si yenkomerero kuba nammwe gye muli tetubasalira musango kubanga abakazi bano bayenkya n'eggulo ndimu abasajja batabeereka nabo omusajja nga yakuwasa n'abaana bo omusajja nayagala omwana wo
kintu kinene nnyo bamami tetugamba nti nno buli yalemu obufumbo nti abayina empisa embi oba nti buli atannafuna yalina empisa embi kuba buli kimu kisoboka osobola okuba n'empisa ennungi naye omusajja n'abula n'abasajja mwebali nga musajja mulungi mu mbeera ze eza bulijjo alina omukwano sereza azina naye ng'omukazi yabula katonda yabikola bw'atyo mu nsi nti byonna mwebiri nakuwa ssente z'omukazi n'abula okitegedde katonda nakuwa ssente z'omusajja n'abula katonda nakuwa ssente z'omukazi n'abula katonda nakuwa ssente z'omusajja n'abula ategeera kuba abategeera batono so nga ate buli muntu yandiyagadde omusajja ategeera ng'owange kituufu mami naye mami Silivia kiki ekiganye bebi tukole tutya okitegedde kakati kyetugezaako okugamba abalabi baffe nti si eba enkomerero n'oteekayo ettaala ewuwo n'ogwa ekigo oyo emirimu egyewaka nga si gijjo nga gya musajja naye nakweruma abawuulu ne muva mu kibaala wenna ekyo ekigo nga tolina agenda kukuba ku juyisi mu firiigi naye munnamanya nti bebi bakole batya tukube ku javas baiteeka breakfast oba tukole tutya ki ekiganye mami Silivia ayongedde okulumya obulamu bwonna bunyuma oyina akwagala mami Silivia ayongedde otulumya nze njagala nnyo okwagalwa era laava ennyumira nnyo naye kyaka kadde tikannatuuka akaki katwegumye nedda ate n'ekirala abantu abamu beerimba ofuna omusajja akwagala mulage nti omwagala mulage nti wakabi gy'oli mutera okuwulira nti musajja w'amaanyi gy'oli tulina abantu abatulimbalimba ku social media mbuno bw'omuntu womulaga nti omwagala nnyo akujooga ng'akujooga ati ane tayagala mufaako maye wadde anyway nedda mami Silivia nga twali twogera luli nti era kiba kuba nga wafuna damage nga damage yo eri awo nga womulaga nti na omwagala ajja kutwala for granted atya baawo teri musajja yawasa mukazi ayinza kwetama mukazi we lwakumwagala taliyo sakwetamwa abeera onagala kasita njagala nnyo kati ko gwe kokola otya tolina kyokola but waliyo abantu we batyo sigamba nti omuntu gwenjagala mulaga nti mwagala nti era wakabi nnyo gyendi nange bwenti bwenkola sina kyenfunamu kweyisaako nti omutima gunnumye sigenda kukubira ssimu era bwenjikuba bebi wabula booli luddawa njagala kukulabako ngadduka emisinde nkyamba obeerawo emisana negukutimba omukwano noga tugende out leero tugenda out tetugenda sulaka nemuzunga nemugenda nemutaddayo twagaza omukwano bulungi nnyo era essaawa yonna esinze kyenkusabira bw'ofuna omuntu obulungi nnyo mwewasizza omuntu omufule nti wakabi nze wamani wange oli wakabi gyendi era bw'otabaawo teguggwa tekiggwa mpulira nga nyina naye nze solo yenyumidde eyo ey'okuba nga mwekyawa nemala ne mweddamu twekyawa n'agenda naye okimanyi waliyo abantu betwayagalako edda omwami gwe nasooka okwagala nobeera nga omulowoozaako bambi naye nga byaggwa biba bantu bangi ate bantu bangi nga 80 ku 100 balina abantu be bataalina kubeera nabo kivulaba olumu bikalubamu nobeera nga omuntu omulowoozaako wabaawo omwana gwe mwawukana naye n'osigala ng'ogamba mukama katonda neki what went wrong ate waliwo abantu abajjukira nti twali ba mugaso nnyo gye bali ng'obudde bugenze nga sikyasobola kudda bantutte nazaala abaana omusajja gwe nafuna mpisa bulungi kati mubutuufu nga gwe ne bwokuba essimu 100 naye katonda yali mu nsonga zo katonda yali nnyo mu nsonga zange kyenja okugamba kubanga nanga omwana oyo yali akusse naye oba amuddira twaddiŋŋana kati wano empeta kweri yaluma dda empeta tugenda kuweza myaka 5 kwanjula myaka 8 9 all around waliwo n'emirala ebiryenzamu mukama waba atuwadde obulamu naye ng'ekisingira ddala omwana omuwala bambi twebereremu mami Silivia emboozi oba ogiwuliriza bulungi tulina ebyokuyigamu first of all nze kyenkizeemu nga nze
ebintu by'okweteeka mu kiraasi gy'otasobola powa nga tuvudde mu bino byonna beerekazo mu kifo ky'okubeera ekisaasi kubanga kaze ennyumba z'emitwalo 10 abaseka baseke nze esi sitya kunsekerera sitya nze sisobola bulamu obwo bwa kufeekinga nze sibusobola obwo obulamu bumenya nnyo bawetadde ku level etali yiyo etali yiyo kati kankubuulireko ekirala oba gwali mwaka ki twafunamukko obuzibu tulaba byali bya musolo ne batukwata ne batukuba omusolo olutwe yasooka ne batukuba omusolo omulundi ogwokubiri batukutte batuzizaayo tuzimba sodde sente endala bizinensi neefa esi neggwawo olutandisa okukola ne bba wange luli nali nkola nzekka kati tukuze avudde mu byekiyaye bye yalimu ebyekisiru nange nvudde mu byekisiru bye nalimu tukuze tufuuse omuntu omu tandika okukolerera abaana baffe be tulina ne future yaffe kuba tukula akoye ebyekisiru bye nange nkoye ebyekisiru tufuuse omuntu omu business twandisa okukola ffenna etandisa okutambula waliwo emabega kaawo business yagootaana batukuba omusolo emirundi ng'ebiri batukutte batuzizaayo batukubye omusolo ebintu sene ne ziffa twali tuvuga bitama twali tuvuga emmotoka bagiyita bitama pajero gitegedde omwami ne tutula wansi manyi nze mukama yampa ndi mukazi mugezigezi tetenkanya agwa mu ssomero matono naye ate amazaale nga yina agwa mu ssomero tugaleke gano ge gasinga obukulu ne mugamba hani omanye ekiriwo tuyina emmotoka eno tujitwa tubasobola tuwa miliyoni 4 bizinesi naawe ogiraba eweddewo emmotoka enywa amafuta yanywanga emitwalo egi ogenda e Nansana naye nga bwe musanga jjaamu tegabazza ne mugamba buno obulamu bwe tulimu kati tubusobola soka tuddeko emabega naŋŋamba nedda naawe ne mugamba kati njogera ng'omukazi owasalawo okuba naye netutunda emmotoka yaffe eyo ogimanya emmotoka kine binadene weri kimanya ekyo wano mumaaso kiri awo ekyo ne mugamba kati njogera ng'omukazi emabega wali omupiira tugitunde twongere sente mu bizinesi mukama wanaaba ayambye tujja kugula emmotoka gye twagala tujja kuddamu maaso tutunde emmotoka ne batuwa ssente ne mugamba kati kyetuba tukola tugule emmotoka ya miliyoni mmeka miliyoni 3 twagula ka 10 biseera ki omanyi noonya emmotoka ya miliyoni 3 nakati weeziri gye noonya weeziri esi ka 10 akakale kali ku UAE kalina kujja ondage gyeri ne tukagula nkubuulira amazima bulamu bwaffe ti fake life mbi eri abo abaagala ogyemanyiza mbi ezza emabega terina kyekwongerako osanyusa balabe naye nga budda mu kayumbako okaaba obagulira tolina ssente netugula akamotoka kaffe miliyoni ezi 3 tugivugamu oba yabaaki yalinamu oba yafa kaki oba kali kaki netugitunda bwe baitunda ne batuwamu miliyoni 4 netugula maaka tukyesa tuvudde mu bitama ya miliyoni bala ya miliyoni 5 tuzze mu ya meka ya miliyoni 3 netukwata sente zaffe ezo netuziweereza China nebatukira ebintu netuvuga akamotoka akati bambi nga bumanyi omusajja abadde mu mulamu obulungi motoka za bei zaavuga ali waggulu bwati jukira we twali era we tuli temukyusiza location abantu babeerawo nga balaba babadde beepanka kabakirabe bali mu kamotoka kyako ne mugamba nze mukazi wakwagala nze wendi tetugenda kwawukana olwokuba tuweddemu tunasigala nga tukyayimiriddewa mpaka mukama waligamba nti bamudda mu kyalo bamukolaki tugula emmotoka ffe ya miliyoni mmeka miliyoni 4 netugivuga ne mugamba tolina okuntwalanga nonteeka wali ku mulyango gw'edduuka nenvaamu nengenda ku dduuka gwe notwala mu paaki nino netukola netugivuga netuddamu netusuubula ne batuvuma
Naboogerako. Ne tufuuka emboozi, ne tufuuka ekisekererwa. Mukwano gwange omu n'aŋŋamba eyo nayo mmotoka. Mugende mu paaka nammwe muve mu malala. Paaka? Mugende mu paaka mulinnye takisi muve mu malala. Naye ng'omuntu atuvuma amalala n'ogenda mu paaka yali avuzeko mu miliyoni 3 era naye gye yavaamu okudda mu zaalimu. Era buli we tugula emmotoka devyaŋŋamba genda mu paaka naawe va mu malala. Tetusobola kyerabira. Lunaku lumu waliwo mukwano wawe bamuyita Rachel. Tukola naye awo. Yali aye bali bagenda mu Anjula eyo e Masaka. Twagivuga eyo Kyesa n'etuuka e Masaka. Omuntu omu n'atugamba olaba n'emmotoka y'abasiiri etuuse mugiddemu eyo emmotoka yammwe kyokka atugamba ebyo bamuleeseeko buleesi. Navaako ne mugamba ffe tulina kutugamba essemberako eri bantwaleko. Tuvuze Kyesa yaffe. Tuvuze ne Kyesa yaffe namuviirako. Ate etuuse. Era kiki ky'onoonyaako? Kati abantu abatya ye abatasobola kuddamu eyo embeera. Twagibeeramu ne tugibeeramu Mukama n'atuyamba obusente bwaffe bwe twayongeramu mu bizinesi bwalama. Tuddamu mpolampola tuddamu mpolampola. Ne muzimba. Ne tugula kawundo. Eno nnyo moddo. Neyo twakagigula. Eri kale kawundo ebaddeko? Wawe eno nnyo moddo eno. Wawe gye nalabye. Tuli biri ebyemabega tuli mabega kati. Tuli mabega. Ne tugula kawundo. Ne boogera kyolo. Ne basirika. Ngobono yogera ki? Ne basooka ne bagamba kifu simanyi yakikoze kitya era sika kitya yagala n'agamba mbu baakimuwadde yakola ka vidiyo yako mbu baamuwadde mpe naawe genda bakuwe. Naye twagula eyo emmotoka. Kabamu ne buddamu ne butambula. Buddamu ne butambula ne mugaa kati wali otyaki. All in all. Kati era yamanyi okuŋŋamba anti naawe okimanyi gwe maanyi gange. Kati singa twayagala okutambulira muli obulamu bw'okuvuga bitama. Senga temuliiwo. Singa tuli mu kyalo oba oli awo. Kubanga amafuta tetwagayinanga eri maka tukyeswa ng'enywa 2 bwe muteekamu 3 gabatwala ne gabazza. Ate onoonya ekikyo kyekikununula. We have that thing. Mukama n'atuyamba ne kitununula. Kati obwo bulamu obwo obuli feeko bunoosiŋŋaana abawala basula mu nnyumba bawala 4 atadde wiivu ku mutwe ya miliyoni 1. Bakola enjala za bbeeyi enjala ennungi za bbeeyi mitwalo 15 mitwalo 2. Nagezaako otunuulira omuwala what tunuulira bwaje tutambulira eyo mu bifo by'ebbeeyi ng'ali ku mmeeza bataddeko gino emyenge gigirako obutalanga bwaka ataddeko enjala ze za bbeeyi bulungi nnyo ataddeko wiivu yakabi yekozeeko makeup ali smart omutunuulira bwotyo manyinzi kati mbabala ebyebbeeyi mbimanyi n'omubalabala bwoti ng'ali mu miliyoni nga 2 kitundu. Mugenda okufuluma bwati ng'ayise uba. Naye wala babikola abi. Babikola nagezaako ku njala ze 15. N'ennaku ezo once nagambe wayi lwaki sikozesako bya mwana ebintu ebyo twegombana bya bwereere enjala zaalumyeze nenzirayo ku njala zange manyi ezo kanzeeso mu kirasi taliyo zizitowa zibaka amayinja mangi tekwaddeko mayinja smile builder nga mpaavu bweziti nga wayi tukambereko n'enjala naye kati nga werumenyeka oba zaaluddeko nnyo ndoza zeetaaga kukyusa mangu ate nze zaali zirina kutambulwa either omwezi gumu oba emyezi 2 weba tenonatuuka wano sijja kulwala olwalazeeko emirembe era nagaye bakyalira ne bagamba bulire siddamu sijja kuddamu. Obulamu obuli fake life nzibu nnyo ya kumaintaininga nzibu nnyo esuula. Miss Livia atuwulidde ebintu bingi alina amatu awulire mayi bibiri abamu bawulira naye tebawuliriza so before you judge mugende mwogere bingi nnyo wuliriza afunyemu kyatwala twala ekyo tusooke twogereko ku mwana omulenzi teeberezaamu esi oli muvubuka olina akalimuko ngenda ku dduuka n'oggulawo n'okola n'ofuna miliyoni zo 2 oba 1 oba 3 olunaku omanye bwe tukamu eyo embeera yofuna miliyoni 1 olunaku 2 kamu kitundu owulira ng'oli wakabi esente ziba nnyingi oyagala obeere nga buli mukazi ali e Kampala atulako mu mutto gwo mulimu abakazi ababeera abo obwereere naye era gye kiggwera oba otaddemu mugendagenda mu kifo mutule mumale okulya munywe
otaddemu ekitono ennyo munywe emitwalo nga 3 kuba omusajja alina aka business ak'emiliyoni akola emiliyoni emu olunaku ebbiri tagenda kutwala muki mutonninnyira mama nakirijja kabiya ka 13 agenda kutwala mu kifo ekirungi mulye munywe bw'oba olina abawala 5 ogenda spendinga mmeka omwezi esente ziba mpitirivu mitwalo 3 tuwulidde abantu bangi esawa zino talina ssente abagamba nze nali w'amaanyi olunaku nga nze nga wiiki esobola okuba n'abawala nga 8 ab'enjawulo ate bawala bazirya ate bazireka niye omukubira simu nga oliwa babuuze Lwasa niba musajja wange oyo Lwasa ate eri akwana abakazi babbeeyi mwe naffe abawala tulina mu kiraasi anti kati ojja kumpa emitwalo gye 5 ngitwale nsanyuke waliwo gojja okwetana agikuba emaaso ate bali bazinoonya nze waliwo omuwala yagandako sente emitwalo 2 omuwala oyo yali muwala mulungi namusingana mu nnyonda awo nali ntambudde bwomu naye ali awo ali bwomu alina yokunywa abo kirabika bulungi n'ekifuula kikwano kyange nekikwana ekifula kikwano kyange netunyumya tugabana essimu nabeera mukwano gwange najjanga ne ku dduuka tutambulanga ati mukwano gwange n'amulaba n'amukwana nasaba enamba y'essimu n'engimu yamuwa emitwalo 2 yagigaana yamubuuza zino sente zompadde zaaki zigenda kukola ki talina mmotoka nti avuga emmotoka musimanyi wuba simanyi biki nangamba siri omanyi sijja mwogera linnya nangamba nyo omuwala gwampadde kyeyaŋŋaana sebe sente nangamba era namuwadde 5 nangamba ne bwe mufunamu nti simuddira kyokka nga nze siringa ne mwompa 5 osobola ofukamira n'enkwebaza negamba munange webale wojje mukama akuddizeewo n'osiima nnyo nogamba naye weebale sente ziruma sente zimenya mufumbo ajja kufumbirwa asaaga obulamu bwe tulimu naye fake life yo tujja gyogera kaba tuguma tuvume nyumirwa weerage naye gye bikomekereza omaliriza oli mukayumbako n'ogamba mukama ate aba misilivu waliwo nekyalo ekintu olumu kye twandyogeddeko nti waliwo ebintu ebimu nga ku myaka oyinza obutaswala kati ku myaka nga wano 30s waliwo ebintu ebitakuswaza ate kati ku myaka 4 nga tebikuswaza kengeze ng'okukola nti obeera wano ng'oluusi ku myaka 3 noba bakozesa tekiswaza ne ku myaka 5 kiswaza ana mujijo so ng'olina kulwana nnyo nti wano ebiseera bino olina kukola kati toswa nosanga oli ku myaka 2 tebankozesa naye nga gye emyaka gy'olina okukozesebwamu osobodde okweterawo akantu gamba tebankozesa naye gwe oba osobodde okweterawo anti nga gamba tebankozesa ng'ali waka nebitwogerako ayagala jaddiiru bajja genda babbe jaddiiru abaana beetega naye oneetega paka ds abaana beetega nyina ebintu ebimu bye omanyi obufumbo buno obulaba olumu kale butuyambako nti bukufuula bize ekyokubiri oba ne choice ennungi ekyokusatu bulina ekitiibwa nti mukama ng'akuyambye n'ofumbirwa oba omuvubuka n'awasa ku myaka emito neweewaayo noyagala okukola kanene nze nyina omwana ankola enjala ali awo kwa Cashier Mall nali nyumyako naye muvubuka muto muvubuka mulungi twali tunyumya nangamba nemugamba nolaba gino emyaka gy'olimu ne sente z'ofuna wano mukama n'akuyamba noba ng'olina woozitereka tetumanyi kale kino abaawo nkya naye katwogeramu ngaffe nemugamba ne mukama n'akuyamba noba ng'olina kutereka sente zino n'otenyigira nnyo mu biduula olowooza mu myaka 2-3 oba luddawa notakyakala nangamba munnange Silivia kankubuulire nze nawasa nangamba nawasa ndi ku myaka 2 mu egyo mu 3 nangamba naye abaana bonna ekigulupu kye bwe baasoma bwe baava mu ssomero abatannawasa era bakyali mu mizigo nangamba naye nyenyuka wano eno bampa sente zange bampa 5 bampa emeka okusinziira ku sente ze batukoze olunaku naye nagula nangamba yagula eyo ng'oyisizza maganjooba nangamba twazimba akayumba
lwaki twenyumira omukazi we n'amukubira essimu namugamba bebi nina kasoma gwenkolako leero ngenda kudda nga obudde bugenzi nja kudda kusaawa nga 5 gwe genda ngenda kusangayo ewaka nagamba nze era olunyuka nonziraka kati nga kiraga nti ye mukama amuyambye yafuna omulimu gwaliko agwagala n'omukazi gwe yawasa amwagala sente zeyasasanyizanga mu biduula 10,000 olunaku 15,000 babaako we bazitereka era nagamba njagala myaka 2 mukama wabansasire netambuza bulungi mbeeko bizinesi yange gyentandika gyotandikawo mujjukira abakazi bemuwasere tebasiima batono nnyo esi sente bazibawa ne temusiima anze nsiima osiima nemba amabibi batono nnyo abasabira ku sente omusajja zaabamuwadde n'agamba mukama katonda nevyampadde kumije lino mumpeere mugabirire muwe zisinga ku zino zampadde mbere wo mukazi ow'omukisa gyaki omwana agamba zino sente zizompadde naawe zigenda kukolaki osaba omukazi Kampala ng'oweetaana agimuwa ow'enviiri azimuwa 3,000 levo ye ow'ennyumba naye waliwo azimuwa ow'enjala azimuwa okitegeera buli kintu alina gwayagala budde ki bwagenda ofuna okusabiramu nebwenzi bubi tebulina akalungi bwenzi bagana nze ate ntya ebira byonna nno sibitya naye kyentya kiri ekintu ekyo nzikiririza mu sexually transmitted demons buli muntu alina ebizibu bye kati kyensinga okutya ekyo nti ndako akalononzi mbeeraawo nga ebintu sibitegeera noli kati byentya naye abantu babitya funayo omwosalewo tebabitya kubanga kyekiriwo manyi bwoba tolina munaye oba ogamba kangezeeko kusanga ono yanaaba omutuufu tugenda kusalawo naye n'obulungi ennyo mubulungi obonaabo bannange tugenda kusalawo salawo omwana wabendi omugambe ensazeewo ntwala ofuge nga bw'oyagala ama Miss Livia abantu balagirire wawo okolera abantu balababuli soka kube business abantu mu maaso wano kano ko enda kasalamu kakuwe abantu babuulire business katuze abalabi baffe mwenna abamanyi n'abatamanyi banange ntunda spare bambi mwe abankubiranga munsaba omukwano mundeke omwana abandi yantwala omunkubira essimu bimuluma nanyiga agenda kungoba ku social media mumpagireko kubirako ng'olina emmotoka oba tolina mmotoka bireke tonkubira nsimirawo mu kabokisi Silivia webale kutuweereza tunyumirwa nnyo byokola njagala oba okunnyambako naye tosukkawo wabula gwe alina bizinesi olina emmotoka yo oyala kuyiga kutunda spare oyala kuyiga kugulawo bizinesi mpya wandyagadde okuwa ku magezi ntandise ntya nyinza kukola ntya ogiyimirizaawo nkubiraako kasimu kwekali twogere naye mmwe Silivia ondabikira bulungi onyirira banaye mundeke waliwo yanzuulamu ekyama bazaako ekigere tobazaako ekigere abadde tujja tutandikira olulala a lot is coming guys story nza mugiwulidde bulungi tufunamu ekyokuyiga kulwoku kyetutwala bintu bingi tebitambula bulungi naye nabasuubiza nti nja baweereza wetufuna emboozi ngeya Miss Livia n'agituwa n'agisenserwa bulungi I believe gwali eyo baako nekyoyize okitegeera so tugenderaawo abakyala mweddeko banaye tunoonye obufumbo bannange bwofuna omusajja ategeera muwembejje munange wali abagala ano esi ye tugenda kunoonya obufumbo oyogera oseka tugenda kunoonya Brian tugenda kunoonya obufumbo Brian ngayo ayogera aseka oba tannasalawo tugenda kusalawo Brian tonswaza tanayagala mubuuza gy'ava tanayagala mugaana kgenda ogamba omusajja ngenda kuserena waliyo omuzanyo nagamba tolina gy'olaga gendeeko osanga omwana twamulese akolola ndayeeka ate ye nagamba nalagawo nabaako waalaga ngaomusajja oli nyenemu amaka gago agage gogalabirira gage gogaliisa sina buzibu oli yakuwasa eyo no point
alina okugaana sajja balina obuyinza era anyway tubeera ku Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road gwayagala okummulamu ebisulo balina birungi nnyo balina emmere ennungi akamere kalungi ku Satellite Hotel ate still balina Satellite Health Club gwayagala okujja mu gym sauna steam bath oba massage ku ssente entono ddala jangu wano bakunyigenyige bankati oluva wano zigenda wansi ku sauna yange mubimanyi genda wansi tubeere eyo ku ssente entono ddala yes ate obanga muli babiri kati nga olaba Miss Sylvia najja n'omuntu we ka discount kabeera ka mutindo kabeerawo nnyo ne biba nga tebitambula bulungi jja ku Satellite Hotel obe nga ate weeyagala bulungi nnyo enamba eri awo still Ramal Sania asangibwa Wandegeya gwayagala akamere akalungi ayagala olusaniya kuliko omuceere kuliko omuceere gwa piraawo kuliko chapati kuliko enkoko kuliko salads kuliko biki nga gwayagala kulyako nabanno oyagala kulya wekka oyagala kugamba byonna Ramal Sania abisootinze wonna osobola omukubirako kasimu n'akusangawo n'akuleetera olusaniya oba osobola ogenda ku simu yo n'ogenda mu Google Store n'odownloadinga Jumia n'ogenda oba ku Glovo n'ojjayo Ramal Sania emmere n'agikutuusaako wonna w'obeera oli so twagala bintu ebyo simanyi njala ennuma simanyi biki Ramal Sania akusootinze mbeera Essie wano ko Talk with Essie ate nga Brian yabadde camera we love you all we meet next time.